Welcome to the show. Tujja kwesa luzungu olwaleero. Simanyi oba tunaamalako. Abamu school fees twazi. Neka tujagenda mu luzungu olwaleero. Welcome to the show. This is MP5 Media. Tudde mu Luganda olwaffe lutegeera obulungi. Bali kutulaba, subscribinga, likinga, sharinga, nagamba kasolaba ate clip yonna. Bweti osobola okubeera ng'ogyongerayo. Gamba ku munno subscribinge, likinga, sharinga, commentinga ensonga enkulu. Bw'omala okuteekako kali ka subscription, waliwo awonyiga ne bateekawo akade. Tegeeza nti buli clip yonna oba buli video yonna egenda okubeera ng'eddako ku YouTube nga MP5 Media, ojja kubeera ng'ate munnaye osobola otufuna obulungi. Kagamba kazibu nnyo. Subscribe. Subscribe. Abamu bakayita subscribe. Awo olabira nti school fees w'omuntu yakola ki? School fees omuntu yamulya. Tiyasigazawo yadde. Bwe kiri. Obazi mwazwale ku ssomero n'ayitayo bw'ati. Bwe kiri. Abali emitala w'amayanja omanyi nabo nno batwagadde nnyo. Batulaba nnyo bagundi baffe, bakadama baffe. Beebale. Batwagadde nnyo. Bambi mwebale. Okubanga mutayako data wabwe abali ku wifi. Muyita mu bizibu bingi n'ogamba nti kanteeko zino sente nteeko data ono sobola okubeera ng'ate ndaba ebigenda maaso mu nsi yonna. Nze Professor Masanda lunaku olwaleero nina radio presenter wano. Radio presenter akola ku Radio Kaalo Twins omudigize ajja kubanga ate tuwayawayamuko ku bintu bingi nnyo yogena okubanga twogerako naye nga nja okutegeeza bannaffe eri aba M&B gadgets basangibwa ku Lwembalala balina ebintu bingi amasimu ag'ettabu bagayina balina stands ez'omulembe obusawo bw'amasimu abalina cover balina ebintu bingi by the way. Omanyi kati gwe yeetaaga essimu ey'akabi. Yes. Weetaaga earphone ez'akabi. Yes. Zigenda kufa mangu. Yes. Weetaaga cover ey'omulembe gy'okwata ne bagamba alina cover nnungi. N'ogamba kyekyo. Weetaaga headsets. Weetaaga manda g'amasimu. Weetaaga ki? Kyonna kikwata ku ssimu. Ne bw'oba weetaaga screen guard bazirina. Ziwaliwo zino zibayita privacy ozimanyi? Nga oba ogikutte essimu yo. Bano nti nyina omukyala alaba nnyo mu ssimu yange. Abeezi ng'ani. Ogenze ku benzi kati olwo. Oba olina essimu ng'oyagala obeere ng'olabako by'olina mu ngalo bw'otyo. Guleyo gye bayita privacy nga ne bakubera bwati ku mabbali muri ku kitanda wamu nga tasobola biraba kitegeera era wali ku M&B gadgets basangibwa mu Lyanto ne mu town ku Lwembalala opposite Don petrol station ebyaka byonna we biri bayina ne popcorns ebo bogenda akosobola yita ono twali abana okuberenga ono gayagaya mu kola twali ne kubani wakantu ali omukyala katengeri gye tulina ku bizibu nga bingi n'okwegayagaya mu ko paka tatwega yinza okubiyabaliza nga weetuze omukyala mukuweko surprise y'ekiberenge ekawungeezaawo kuba ensawo namba byayise kituufu ddala kyekyo kale tubadde wano n'ogira n'ogamba ku gundi n'ogamba nti kasita ogira bw'oti n'olowooza ku kigambo okukwana omuwala before mugambako nti how are you oba mugambako nti owaayo ennyaba oli otya oba otandise okulya ensawo yo kugamba obeera otandise okuspendinga indirectly awo nnyini awo kaba kaweddemu kasooka embe yanjuli officially amanya nze AEK Twins omudigize nkola ne Radio Kaalo ndi presenter and producer nga nkola obulango obw'enjawulo era beetaga obulango mu ntuukirire oba wakalaba bw'oti omuwala w'omutunulira bw'oti n'olanga omwegombi otandikira okuspendinga otya era gw'ayagala okusavinga sente wuliriza nnyo ensonga eno kasita omutunulira bw'oti otandikira okuspendinga otya osooka n'ossaamu obudde bwo okitegeera kyobadde okola n'okivaako n'omusaako attention awo otandise spendinga obudde bwo omanyi time is money mu bazungu neffe mu Africa tukifaako nnyo osooka n'omusaako obudde attention eyo byobadde okola byonna n'obivaako n'ogamba kiwala kiri manyi waliwo abagala ebyamabina nga musajja wange eyo mugi nga yayagala byamabina yagambe kiwala kirina ebbina ng'awulira afa kyosanga bina kikyo naye nga ku maaso ng'alinga ddama eyitali mu byabugagga kati ng'asooka byonna ebirowoozo byonna nadde akola bijjako ebirowoozo abiteeka kw'oli kati bw'asalawo n'agamba omanyi kankituukirire ayongera okuspendinga akisemberedde ajja kigamba how are you akigjeeko ennamba kasita omujjako bw'oti ennamba oyingidde expense yakubiri ogenda kussaamu eya time tandika omukubira obudde bwonna obutaddemu neya time omanyi otandi spending olwo oyingira oli mu nsawo yo just gy'oli mu kugira gy'oli mu kuyingira mpola otandise omogolako nga tomanyi onyumirwa okuba essimu onyumirwa bw'oba naakyenkya n'omukubira ku makya nti how are you I'm not fine kiki enjala ennuma
ngaawo omanya breakfast ekola ki erumye ngasoka kibaita okuba oluseke asoka kubamu oluseke lwa breakfast odamu mukubira ku lunch oba yenga akubipinga nti ate ki tomanyi nasibye wakamya siri bulungi sinayo na lunch nga omanya akola ki ayagala sente kana tola bintu ebyo bibiri budde bona sente ne sente nga zigenze kata osanga bana balina zi smartphone kabaka wedde mu Uganda data kabaka wedde just wali oko neche simanyi bulungi era kuzino simanyi abawala obalaba basaba nnyo data nibo musanga ku gundi ku WhatsApp nombuuzako hello agamba data akugamba yongeebi fine omugamba how are you I'm doing well okitegeera nakugamba data wange ali kumpi kuggwako nga kyayagala okola otya omugulire data bana nsonyomu nange kye neebuuza bw'oyogera naye how are you data gwaba mumazeeko nange kyekinsobera ojja buuti agambirawo data waliwo n'ekirala omuwala osobola omugamba nti how are you nagambirawo enjala ennuma niweebuuza obwedde abadde akikola atya bulijjo akikola atya obadde toliiwo kugamba abayaye sibategeera okitegeera kati gwe oba oyagala kusevinga sente wesonyiwa ebikyala muganda wange Masanda anti olaba kati awo waliyo omu eyagamba n'agamba nti nze omwala kasitansaba data nze tuba tukoze eki tuba tukitadde ate nebaayo oli n'agamba nti nze okukwana omuwala nga muto ab'enviiri simanya ez'enviiri simanya data simanya ezaki that's why nti ye n'agamba kangende ku bashuga mami agalabe bano abakozeeko n'abanga muganda wange Mezaya myaka 5 myaka 4 nga gwaliko yagamba tukolerera bakazi bakikiriza tukolerera bakazi kituufu buyokera ku makya n'agenda n'akola abakolerera bakazi 100% correct nawe okikiriza otya tukolerera bakazi otya teweekolereranga gw'omuntu anti labayo ojja kukola okole ne bwobeera omuto okula otuuka okitegeera era teeka ojja kufuna omukyalo okole ki ozale nga okitegeera ofuna abaana abaana bava mu mukazi kati omanyi kyogenda okukola bakazi sebo kati abakazi nze ngenda bejjako bwe mufuna bwati tukolerera bakazi owulira nze ngenda kwejjako abakazi bwe mufuna bwati n'amala okuzaala nja mugoba nsigaze abaana bange tandike nkolerera abaana bange tukolerera bakazi ekyo kyobe kiri tebayo n'omu naawe atulaba wano ekyo ngenda kigaana okeera ku makya okuyiriba nga tufa kintu kimu taketi ffenna n'eggoolo eri kale ate abakazi bo bakolerera ki abakazi byabwe omukazi bw'akeera ku makya n'agenda n'akola lwaki aba akola ng'ate gwe omukolerera omukazi akolerera abaana era kugamba abaana bange kati nze okitegeera naye ate ffe lwaki addamu n'akola n'agamba abaana babagobye ku ssomero tebalina kyakulya ebiseera ebisinga kasa omusajja alemererwa bw'ati omukazi ye ng'akola ki ng'akwatamu kati katulinde mu comment section bw'agamba nti nawe okolerera mukazi kigambe kituufu otya oba okikiririza muto kikiririza abakazi ekyo kyonze bwe ŋŋamba sinakikkiriza nze neekolereranga nze ojja kitegeera mpola mpola kale abatulayo banasalawo sente zibakuliddeyo kati ozimanyi bukyanga okulaakulamu mpaka wano wotuuse amatafaali ge balidde ogamanyi amabaati ge balidde ogamanyi omuganda wange yatunda ensawo za simiti baye ze balidde omusajja yatunda emmotoka ng'afuna sente kuwa mukazi kati buno obudde atambuza bigere era alina emmotoka neza boda takyazirina abakazi omukazi asobola okukulya n'akuzza ku zero mumanyi ate omukazi asobola okuzimba n'akufuula biliyoniya nga ye omusajja agamba nti omukazi asobola okuzimba n'akufuula biliyoniya nga ye nga yeki nga ye miliyoniya alina okubanga alinamu asobola okwongerako naye atalinamu akola ki aba atwala butwazi naye oli alinamu ayo aleeta buleesi ne mugatta kati yendowooza mu omukazi asobola okuzimba sigikirizamu nayo omukazi asobola okuzimba n'akujja ku ddaala zero n'akujja akafalisi kemwasolanko wansi nga naye alinamu ng'alina kyazze nakyo kisinziira anti labayo kisinziira ne ku tayipu y'omukazi gw'owasizza oba gw'ofunye kati ogenda tuwa tayipu munange anti eriyo omukazi gw'ofuna kati eriyo bano abatanafuna bakazi nga balowooza kuwasa bagamba omukazi gw'alina okuwasa mukazi ki mukisa nawe oyo yali mukisa omugwako buli kimu guba mukisa buli kimu ku nsi eno guba mukisa ne ssente mukisa n'omukazi mukisa osobola okuba n'omukazi n'afumba nga yoyo waddala noba n'omukazi nga mulungi ng'afumba naye nga talina mpisa noba n'omukazi nga si mufumbi ng'empisa ina naye nga si mufumbi nga ye waakubuna malya
ate abo bo be bangi olwese noyogera ku mpisa n'obiki nosanga omukazi afumbye wano luli luli afumbye wali luli agenze bwago nga buli omwe amumanyi nga bwe yakula oli ebika by'abakazi basatu omukazi nga mwenzi omukazi nga musezi omukazi nga munywi wa mwenge ogenda nani omukazi nga mwenzi nga musezi omusezi nga munywi w'omwenge n'ogamba manyi kansalewo ngende nono ekiba kibe nze waakiri ngenda n'omukazi nga mutamiivu lwaki waakiri maaso ogumugulira nagunywere waka nga tuli ffenna ku buliri omanyi okubanga ng'oliawo ne bagamba mukazi wo atamidde agudde wali ku kkubo ekizoke naye omanyi kibayitwa omukazi nga musezi nno omusezi wakiri omutwala nomanyi kati nga mwebase waka ekiro nadduka n'agenda ne mukirwanyisa naye teyakyagala ne mulwanagana nakyo ng'omanyi olwanagana na kitambo naye kati omwenge wakiri kati omanyi omukazi ate omuki omwenzi omusezi n'omunywi w'omwenge kati ate omwenzi ye kisiraani ofundako n'omusezi nanti banansonyiwa muko ofundako n'omusezi naye bameka bomanyi nga musezi abasezi gye bali mu byalo okimanyi omutamiivu alabika mangu okusinga omusezi ekituufu n'omutamiivu amalako ekitiibwa yes naye omusezi kasita bakutegeera kasita babuuza luba olu ne baggwamu nti mukago ni musezi n'oswala mukirwanyisa ne mugenda ku basawo abaganda webigaa ne mufunayo abanyankole balaga komanda n'akuwa ku gundi n'akuwa ku muti awo n'akuwa ku buti n'ogoba ku bantu awo zimu ne mugugoba ogwo naye bagende ku M&B gadgets bafune gadgets ezakabi wetaaga ring lights ezakabi wetaaga simu ezakabi earphones ezakabi headsets ezakabi